oyo Fifi Fifi already bali bamumubbako dda owulira bola yali yagenda oyo anti yali yanoba n'agenda kwaze oli omuvubuka yadda information kuno yadimpa so oyo omuwala kale nga ene details manyingi naye mbasagaze come public kwanjukira mukwano gwange nkugaize mumanyi kuba yatuukako na wano nga tufunye obutakanya biti n'oyo yali boyfriend wange nalina wano wakana wankubira essimu Jengo nanga njije kukime wansindike driver ajja kukime wo oba ze nzije tukukime nga sijja okuba ne ku saddayo ewaabwe ng'era amanyi obuuza oli gayi Brenda ali atya nze nkugambye Jengo ate najja n'abagamba namulidde kati then Jengo akola bwe tosobola kulya mukazi wa mukwano nga tembadde mubeera mwene kubuulirako mumanyi nyo kyaliwo mukwano gwa kyaliwo amulya n'amuwa ssente kwanze nkubuulirako nze yangwako nokugamba oyagala ssente mmeka n'ogaana ne mugamba nedda era natukana nga ne Brenda nakukola ki ekyakugaana okumpaako ne mugamba Jengo ebintu byesikola ki sibibeeramu wasaako nanga nti buno budde obuwasa sibulimu lidako wekisinga okumbuzawuliza wawa ono omuwala okusooka okumutwalira poliisi baali tebabeera bonna bayinza okuba baliwo era kwanze nzina kulimaze we naviirayo oyo Fifi baali bamukima bukimi kuba Fifi yali abeera ano Kampala ne bamubba wamubba naddayo ewaabwe oba yali mukyalo ewaabwe ne bamugamba bamubbye kati nawulira bagamba bagenda mu sirika transport kola ki kumukima nze period bwe naviirayo kumba afumbiddwa yali mukyalo ewo lockdown eyokubiri eno akasemba yakati yali mukyalo nze ate naliwa Jengo nali wa Jengo omuntu yali akusaba obeera otya naye mu nnyumba n'atakulya nga mubeera mu nnyumba y'emu twali like we are many naye nga balatukwanga omwana naye kanaliwo omuwala omu n'oli gayi gwe nali naye boyfriend wange okitegera naye nga baorganizinga pata ewaka eyo munda okitegera tegeeza Jengo anywa omwenge tanywa naye ng'akola parties mikwano gye yalinanga mikwano egyo abaalinga ba friends baawo nga bakola bye baagala kale baali nga bakola bye baagala naye nga ye kyemumanyika abeera waggulu yalinga kakalina ng'abeera waggulu mukalumuke ng'azannya game oba okulaba obukoleya fu kyokulaba enjiri kale nabeeranga naye mumanyi era lwaka nti nagala nti nze kale kwengeri gye era newenyeda nakati era ambuuza kuba amanyi nemba mu church era nolwo nagendayo kao nambuuzaako mu church amanyi bulungi kuba nze nagaana bugaanyi kuddayo baali bamutakuddayo nembigaana nimbagamba jangu ngenda kujja tukuletendete emmotoka nkukiba nibugana nini ate sinzita nalina kati nze gundi gye njagala okumanya like interview ya Fifi okutuuka wano watuuse okumuteekeramu traka n'amukwata ne wa boda anti bagamba wano ogwasembe bamusanze ku Salama Road bamukwatira ebintu biri current nga si byemabega bo asinkana batya emabega bo asinkana atya Fifi emabega wanawuddeko nti Fifi yali muko mu bbaala but no like we used to be friends ngaona kati ze bwatulubira Fifi we yamulabira dukire waka abalirayo abantu otegeera kati abantu oyo Fifi either nga yamubbako ne yali boyfriend wange bwebityo just namubuuziza naye sinabakumanya namubuuza nangamba Fifi yali girlfriend oba we yali girlfriend wa boyfriend wo yes webityo kati then n'across nga nadde wa Jengo
Jengo akozesa sing nego simu muntu wa sing Jengo gabye ne obera mukwano gwa late girlfriend wa mukwano gwe nga yabadde yakwagadde akulya tenagenda n'abagamba nga wadde ez'oyagala n'abagamba nyina banyumisa tinalidde girlfriend wo ayagamba yeyo nalidde okuka girlfriend ko nakalidde nze nkugamba buli kimu ne wenavuddewo nga wenkomawo ng'abinyamba nangamba ekibadde wano kino obadde okimanyi nedda kibaddewo kinewo eki nga olwakubigamba akutengule nze yabinyumiza nga abinyumiza nze nkubulyako nze wasajja kintu kyenina nze speakinga ku point nkitegeera ate nze naliwo omuwala omu nze nga ngenda ne mu ruumu ye nga jjukira abaana oluusi ogenda okutuuka munda nga buli kimu kyonna bakitutte bino bimu ebikka byonna nga babitutte nze nga nyambuka mu ruumu ye lumu nga nze eyiye nga njireza mu ddiiro n'ebikawo ngenda babenda zzaayo ogundi byange mangu waggulu nkuwadde dakika bbiri ng'ogizizzaayo weebityo nga musaaga muzannya weebityo naye nga tewali nnyo kyamaanyi naye nga y'omuwala temanyi Fifi yamubbaku manze ono gayi yali abinyumiza olwakuba yabinyumiza kubanga katali Uganda nabinyumiriza twalawo tubinyumya in fact twali tunyumya nangamba ye amawulire wagalabye ko nzaagane nga agamukwano gwaffe okimanyi baako balina Fifi we bagirira Fifi n'avayo ne mu kamera nze bifo ebona yamugenda okubanya ebyo nze olwedde nali bimanyi bifo nali mbigedde kuba oli information nga mwetenda bana batuukako ne vidiyo n'azinsindikira kantawo nga nziraba mu publishing muganda bifulu byange olwedde ffe tubirina tugirina kati Fifi yavudde ku kiyo ekyanga agamba omusajja anvaako alina kubanga waliwo abamupasula kuba olwedde yali yagenda nadda era oli yagamba waliwo ga yali ampasula namutwala okusooka ye era banabe bagamba bamutwakiza ne bamugja salaama bibadde byakaddawo nga yakagenda geri yasooka namupasula n'amutwala ngero bantu bina nakubeera wanze era oli ngeri yabiŋŋamba naŋŋamba olwedde oyo Fifi agenza okukola ebyo ojjayo olwedde gayi yali muwala yali yazungadda nga yamuddukako n'agenda abadde yakadda kwe kukola ebyo kati ebyo basidde ebiki byonna okitegeera ndowooza kati we byawedde nga omanyi walinza okuba waliwo abasajja abasinga ate mumanyi omuwala munyankole munyankole bakola ki is a munyankole what no is a tribe banyankole banyarwanda don't try nkubuulira bazunga omunyankole alina okunoonya omunyankole munne ate fana akundona munyankole munne owulira noyo ate nebirowooza mbu Jengo yali yamulabadda nga bakyasoma wa tebyajje nga ogamba nti nziza n'omuwala ewaka bino ngera nange wenajja nenfuka mukwano gwe ebitulo biri kuba omwana yagamba Jengo yamulemesa n'okusoma aliba ndekakunkubyabigo kutuusa migambo egereoza gyoleka gyaliba temutuusa mu bigambo nsagala kuntuuza mu bigambo bajja kunkuba empifu gwe wasajja ng'oseka gwe yajja na boyfriend ono n'amuwamba nkugambye yali boyfriend wange oli yali amwagala kwanza twali twogerera wano jukira yali very open nange ga yali open nange nasigamba naba asaba kali kamaali kange webityo era nze nabawuliranga bakuta Fifi akomawo Fifi no bamubbye ali waabwe ali wa maama we naye nkamusindikira transport agaye musindikira transport yakomewo nze nenvaayo banza wedde twali tufunye obutakkaanya n'oyo gayi olw'ensonga gayi namulaba aleka waliwo omuwala eyajja n'amuzinira mu mmotoka ani Jengo bagayi gwe nali naye yali bba wa Fifi okusooka yes yalinga boyfriend wange waliwo omuwala eyajja ate kati jjukira balina ekyo ani asookayo ani asookayo nga ne Jengo g'omuzannya aguzannya
kati oli guy yali ayagala oli omuwala bali bamuboleeseri nga wa Jengo kati guy wange n'amusoona n'amumubbako era bambezinira mu motoka nga ndaba nali na munda in fact nenkimanya nze kwe kwambuka ewa Jengo kati n'agamba nti kannumye omuntu ate nze nali era nasaakola sex naye saakola kinamugaa Jengo ngenda suba wano kati Jengo ndoza n'atya nti oli mukwano gwange ayinza otekawo embeera kati ate abanne bonna be bajja olwedde basanga ndi mbuliri neebase ne balowooza ndoza ne balowooza nga webasa mu buliri bwa Jengo nali wa Jengo yakulya okudda ku bbeere lya mmango okuziikulayo kitange Magombe nakati era oma kubuulira nga sikwese Jengo natukako nanga mwana gwe kiki kye nakukola obutampo oyagala ssente mmeka Jengo agula nze no like tagula lulimi lwe lwa ssente kugula tutandika kuwaayiriza mwana gwe mankuwemmeka olaba taguze basajja toguza noteekayo ebintu byekisi nsobola biteekayo naye kyenkugamba oli wakugamba nkuwemmeka bataguze nati kati kubanga kukwana kati yo walaba nga ze tugenda yitawo ngagamba abaala basikiriza na ssente newoba guwasajja osobola okunsikiriza ne ssente nkuwaza ki mulina golodi wansi nga osigaza ebyo nange nga nsigaza ebyange nga bivunda wabyogera bwano twali twoyo kyali tumugamba simanyi oba banalagira ffe kuba twali bidika wali ofuuyira akagalo baawukane sefuuyirira akagalo kuba muwala nali mumanyiza abawala anyway bakwati biba bingi oba byogera gamba nti kugende ng'odansana biki era newala neŋŋamba atusabe obufumbo bwawe buwanga nenalinaawo nga tinna gwe mbinyumya naye nemukaa Jengo katusabe ne kati okutuuka omutwalira poliisi yali ayagala mulumya okulumya ne omuwala okumunoonya ne poliisi omuwala alina nga ayadduka nga talina kyamutwalidde ayinza okuba tomanya nga yali amubbye tomanya kuba nze nali jjukira nze navaayo dda ebyo bintu nakabijja bifulume ate nawe Fifi teyali girlfriend we just balinga ba mikwano bwe bityawo nga naye nga bw'alya alina kuba nga yali yakeegomba kwe kutandika okukajja etegeeza Fifi si wa mu church Fifi si wa mu church Jengo lwaki tafuna omukazi mu church lwaki tafuna omukazi mu church n'ava ku bakazi b'ebbali nze simanyi naye nga teyali wa mu church nanga ogundi abani bangambako nti yamuzaalamu n'oyo mwana naye siriko sure si yamuzaalamu tomuwaayiriza bayinza okuba baalibeerako bokka naye omwana si wuwe baabeerako bonna baabeerako bonna ne Vivian Tendo byo naye ngenda biwulya naye olugambo bajja olukukubira ggwe bajja bikutuuzaamu sibimanyi kiri kabokisi ka bigambo nzibuulirirawo kiri kabokisi ka bigambo baana mweyagalidde mu nsi yammwe Uganda Uganda tubeera eno wasajja nsobola okukola ebintu nga tusaana kuteeza nti nze mbikoze wangi nkola ebintu nga nze mbikoze nga nkikoze kati mulimu abantu abagenda banga beepankaawo nenkwata ku ttama bwenti neŋŋamba ono n'omwabya bubi naye muba mubaagaza ki muba munoonya ki ekituufu adde nnyo nnyo infact sinze namunoonya n'okunoonya kuba yeyanoonya ng'okyali mutono yes sinze namunoonya yeyanoonya nga bamugambye olimu omukyuzi waliwo eyali muneewe n'alaba ekifaananyi kyange nali njawo ng'amuwadde ennamba yange nga nkubidde eno ggwanga kiri tulimu nkugayiza endaba abantu awo nga beewanika nze nkulyeko wasajja eraba abaana abawala ate nze nakwa nti nze sinze alina olugambo nze siri muntu ayalya ate saagala nnyo mawulire saagala nnyo bazadde bange eraba such nonsense shigi
nenga nasazeewo ne ngamba kwabya oyabya omu ku omu n'oyabya n'abayimbi abasula mu nnyumba emu jasi baawula bisenge oyinza okwabya n'obafiirako nze nkubuulira anyway waliwo period gye natuukira awo we nalalukira ennyo waliwo nalalukamu ennyawo naye ngamba owange tokyakwatika nenga obulamu bwabwe bwe bugagga nenzika naye nga namiitako be nayitamu be nayitamu ba MP awo tijja boogera kansubire oli mulamu ayi nze nejo nekebeza leka kati wade wekebeza jjo olina gye wayise kugamba nti nina gye nayise nze nekebeza ndi very keen ku bulamu bwange seegattagatta naye ndi very keen kyobumanyi kirungi very keen ku bulamu bwange ndeka nyasaba kwa nti nze gyo nekebeza nti leero lwa lunaku lwaba aid nekebeza even if like yesterday but no kati gundi Fifi omanyi gyali mwogera nze Fifi sikyali wange tonkubya simanyi gyali osobola okuba nga omanyi tolimba sikyali wange soogera naye kati Fifi okumufuna olina yita mu mikwano gya Jengo ate sinzira oba nani simanyi nakumanyi yesonyiwa omukazi oyo kale yamulabisiza tosobola ku mukazi n'adduka ogusooka n'omuleetera poliisi n'adduka ogwokubiri teyamuleetera guno ogwokubiri ogwasooka omuwala yagenda omuwala yafuna gaayo omulala kati gye nga leka ina engeri gye yalimba omuwala oba yamulimba kumugulira akamotoka oba weebityo omuwala nadda kati byebyo ebibaddewo ng'abadde yakadda bino ebya poliisi nabyo bibadde mulundi nga yakadda bino ebya poliisi bize ndowooza ng'amaze kumwanjula wonna nga tanaba mwanjula ebya poliisi byaliwo nga tanaba mwanjula kwe kumwanjula ayo mbadde simanyi wala kimbadde manyiko kibadde ekintu ekya nti yabadde waliwo gaye yamutwala abadde yakadde ewa Jengo ate nawe kitunulemu alina kuba ng'ebyo ebintu bifulumye ng'omuwala amaze kudduka lakaddiso nno bamaze omwanjula olwakubanga omuwala abadde yaddukako dde emabega nga yafuna gaayo omulala n'agenda abadde yakadda nze kakabagambye nti omuwala yali wa bbaala nga mukubi wa kibaala jesu omuwala yalina kuba alimbadde mukubi wa kibaala byabadde abalimba mbu biki gwenabadde alimba yagamba yakoma kusoma Jengo yamugja mu ssomero ate ne mpulira nti mukubi wa bbaala ne ŋŋamba baabituuza butuuza baabitudde ne babituulamu nga naye akaali abalimba bambi kati alina otusabira ffe kati ffe tugenda omusabira kati ffe tukwata tumusabire naffe bakwana be tumusindikire esaala naye kati n'amala akomawo n'agamba manyi tukikole neera nze kubulirako nze nina omutima nze kubulirako nsigenda kukaza natokako ekiseera nendaluka naye nalaluka nkuze kale nga maze okukampasi awo ngiyingidde awo egenda naye ebyo mbu ebyo ebyabwe ebyabajja